Benita nkulamusizza nnyo nnyini ddala naye nkwebaza okuba nti walokoka ekiri mu kontrol mu kifumba mutuku bannange abalaba So TV mbalamusizza nnyo nnyini ddala mwebale kulabika nti mutubeerako ekiseera kyonna mwebale kwagala So TV mwebale ate akwagala programu eno Unveiled Experience ye programu etuuse usawa zino mwetuba nga tubayisa mu bulamu omwana munnayuganda bwayitamu bwe yayitamu oba bwaliyitamu tugenda mu bantu ab'enjawulo ne tubasinkana ne batubuulira embeera nga bweri mu bulamu bwabwe ate ne mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu embeera ezifa ku bantu nazo tuzibatuusako tugenda mu bifo ebyenjawulo ne tubalaga embeera ate abantu ze bayitamu mwenno abali eyo ze mubanga obaolyawo mwali temuzimanyi nga temuzirondoola obaolyawo nga temuzigoberera. Robert Mutebe nanyini Ferudi gegange kitonde kijja agonno gegange mbebaza okutuwagala ennyo. Programu ene batuusibwako abannaffe abamukama nayamba kibeera kyakunywa akigula siringi 10 lwokka nkugambye mukama nayamba agula siringi 10 lwokka agenda mu supermarket amaduuka n'ebifo ebirala byonna ebitundu ebyokunywa gwe buuza nti oyagala kunywa mukama nayamba ebisigaddeko bonna b'omunywedde akasimu kange okamanyi ojja kuba onkubirako ngambe nti wandagirira ekyokunywa eky'omulembe. Olunaku olwaleero Unveiled Experience etambuddeko esesetuseeko eze ew'omusajja gwe twabaleeterako mu lockdown nga tukyakola lockdown experience gye yali yayitamu ne bye yatunyumiza byali birungi nnyo kubanga mwalimu okubuulirira mwalimu okuboolyawo okulyowa abantu emitima kubanga abasinga mu kiseera ekyo gyali gyenyikidde abakyala yababuulirira abavubuka yababuulirira n'abakulu gye balaga ekkubo oboolyawo lye balina okukwata. Tugenza okudda mu Unveiled Experience ng'ebintu bikyuse tuli mu byakulonda tuli mu bino atuli mu bino bingi byabadde ayogerako ensangi zino ebyo tugenda okutunuulira naye ate ekisinga obukulu ajja kubako naye n'engeri gyalungamya kubanga mu basajja aboogezi be tulina mu ggwanga Uganda abatatya bigugumuka abatatya biduduma y'omu gwe tulina obaolyawo gwe tukyasigaziza kubanga abasinga bagenda bavaawo. Uganda ekyebase oba esimuse sisemuka Uganda Frank Gashumba gwe tuli naye kasooka tubuuzeeko awo nyine we tugenda okubanga tutandikira. Abatulaba ku Soul TV mwebale kutulaba sawa ziri 5 Uganda mutebina webale kunnoonya TV ezisinga ziti okuhostinga lwaki I think olwa views zange zenyina nze ndi presenting a country called Uganda sogerera kibiina kyonna njogerera muntu anyigirizibwa so mu process y'okwogera omuntu anyigirizibwa abantu bannaffe abali mu gavumenti bandaba as their enemy nga tesiri mulabe waabwe. So era bwangambye nti ojja kujja fa an exclusive interview nebuuziza nti UCC munagiyitawa abalagi bagiyita naffe gitwagiyise munnange so webale muli muti eyo tuli bulungi Shiradi akutumidde Shira agamba ki sijja byogerera kumpewo naye obitegeera ali bulungi Shira akwagala nnyo kale nange Shiro yasooka okunkolako interview ku Soul TV ne mundabire mugamba afumbirwa dde atuyite ku mbaga tujje ekyo nakyo tukimale. Yes onzise she's a good girl. I think she's a good girl. Ate nga agambye nti waliwo yali yeesonga ni Gashumba nze nkyali mu parking ne time bweneetuuka ensejja kumanya ebintu bitambula bitya ennaku zino. Allah tukuuma tumwebaza tuli balamu kyekisinga obukulu tuli mu struggle buli muntu ali mu struggle ye buli muntu astrugglinga mu mbeera gyakola ki gyalimu ali mu kikuba ali mu struggle ye ali mu sawuli yaka ali mu struggle ye atunda obutonde ali mu struggle ye mu aba TV muli mu struggle bannabe yabufuzi ba kansala ababaka aba president buli muntu ali mu struggle ye kyekiri important soka webereremu obereremu abantu abalala kyovola bwolinnye ennyonyi batinda kuyimuka bababuulira nti in case of an emergency soka wefeeko nga tonabana kufa ku muntu akoze eki akuliraanye so buli muntu ali mu kwebereramu. Twasemba okulabagana twali mu lockdown experience lockdown bwe yagenda ekenderamu naffe ne tusalawo programu ne show yonna okutwalizawamu okugikyusa ne tugituuma Unveiled Experience bye wayitamu mu lockdown ne bye watunyumiza ate kati tugenza okukomawo nga byakyuka. Bannayuganda baali bebase bannayuganda ensi yonna yali esirise ne tujja ewuwo ogisisimule Uganda yasisimuka oba ne gye buli eno tukyali mu mbeera eri bantu basisimufu bw'olaba campaign trail ya Kyagulanyi ekyo kikulaga nti bannayuganda basisimuse era nze ndi happy nti nange ntadde ettafaali ku nsi yaffe Uganda
bolaba abantu bavayo ku demanding for their rights, it's a testimony nti abantu bakoze iki bazuukuse. Naye ekirala abachina bo tebabelieving nti ku nsi wabeerayo crisis, bo babelieving nti ekintu kyonna ekiriwo it's an opportunity to make money out of it. So en lockdown ebaddewo mulimu abagifunyemu, of course mulimu nebeekoze iki nebeekosezza ekyagala Uganda. Nensiba ngamba abantu amazima gali nti covid gyali kyovula banze ntambula ne chai wanga ayokya muno mu chai muno mulimu entangawuzi, mulimu garlic, mulimu lemon, mulimu honey, mulimu n'ebikola byenjaga nga bisatu wanje kibatugamba munywe ebintu ebyokya as possible as you can, kubanga akawuka ako kasinga kwatakinga amawuggwe bwe gaba agayiseemu ebintu ebyokya chances ziri waggulu tikana kikajja kukola. Ekirala tudde ku nkola y'abajjajjaffe okweyoteza. Bajjajjaffe beeyotezanga nnyo, baatemanga kalitunsi na kino kikava ekibeera ku stem ne batema happening now. Tutaataganya mu mpeereza yaffe okukutuusako. tutuuke mu kulonda kubanga ogambye otunuulira nnyo ebyobufuzi tukyalina kye tutaasa oba kisigale nga bwe kiri. Ekitabo ekitukuvu Qur'an kigamba nti bw'oba savings obulamu bw'omuntu omu obeera nga savings the entire world. So show yaffe eno gye tukoze leero ne bwe tusavinga omuntu omu tubanga aba savings the entire world. Singa omuntu omu awuliriza kye mugambye kyalina okukola n'akikola obulamu bwe n'awona oba na passing over that information ku muntu omulala tuba tukoze omulimu gwaffe. Mutebi gwe nange guli gumu kwogera sigenda kukwata pike machine gani njiteeke ku matu g'abantu baforcing okutegeera. My duty is simple. Yogera apikinga tayagala akoleki aleke tojja kuforcinga abantu kulowoozanga gwe okiwulira. Ne Machiavelli yagamba nti singa ogenza okwogera mu bantu 100 bantu 2 ne bateekinga message yo oba okoze omulimu gw'amaanyi nnyo ogwaffe guli gumu kwogera. You can't force people the way how to think. No way. Nenjala nnyo omuntu agambe nti obulamu bwange bwakyuka olwasho gye wakola ne Mutebi nekyo nange nali sikola ki nange nali sikimanyi. Nze nkitegedde mu biseera bino nti abantu bedda bayotezanga nnyo. Nze neeyoteza emirundi 3 mu week era mami wange atema ebintu ebyo n'abituweeza okuva e Masaka.
kubanga waliyo omujaja guli gwennyini omujaja ogw'omutalo ogukaawa so tema omujaja oba nagwogedde mu biro ebyokwesitiimi nagutaddemu kitegeera ndowo webiri mwabanda b'essaawa zino amalwaliro kati okusiiba mu ddwaliro naku n'osiiba ku oxygen mpulira bagamba miliyoni 4.5 miliyoni 4.5 ezo ziyina singa bakututte mu malwaliro gano. Do you have that money? Tosobola kubanga waliyo osimbira akawunga ka covid noba nga ate olina miliyoni 4.5 so mufe ku bulamu bwammwe as possible as you can. Tweyanziza nnyo tweyanzege Unveiled Experience ye program gye tulimu era gye tuliko kati olunaku olwaleero atuline Frank Gashumba Uganda ezuukuse oba ekyebase sisimuka Uganda mu mbeera eno gye tulimu tunasisimuka oba tunasigalayo abantu abangi abalina okutubuulira kati bye tulina okukola abasinga bali mu byabufuzi abasinga no ate sikkiziganya nabo munnabyabufuzi takubuulira munnabyabufuzi akubuulira kyoyagala kuwulira takubuulira kyolina kuwulira munnabyabufuzi akubuulira kyoyagala owulire omulonde munnabyabufuzi bonna kati batunuulidde kalulu ka January ne February tebatunuulira gwandaba ku Salt TV. Don't be fooled. Bano bonna bakosanga madaala kyovola kyensoose okugamba nti mwewale entalo mwewale okulwana mukuume eddembe munnabyabufuzi atunuulira kalulu ka 2021 kalulu ka 2026 tatunuulira gwandaba essaawa zino kyovola nkugambe weebeereremu nnyo ebintu ebyokya abantu nga mwe tukyabalina wadde nga mugenda mukendeera nasigadde omu nasigadde omu ebyennaku bisekerwa nga afudde siwuwo abalinga mmwe mugenze mukendeera omulanga guno gye buvuddeko minisita Acheng oba oliawo nga ne ministry ye be bayitanga mu mbeera eno ne babulira abantu ki ekyokukola naddala ku SOPs kati nabo bali mu byabufuzi. Minister, she was my favorite. Nebo yagenda mu byobufuzi lo yagenda obeerera okulonkinga whatever parliamentary BDA procession yayise erira tebangawo minisita kyayogera ate sikyakola kiswaza nnyo kati tukole ki ng'ogyeko okweyoteza nkugambye weeyoteze nywa ebintu ebyokya as possible as you can. Ekirala naaba mu ngalo nga bw'osobola wearinga mask nze sambadde mask kati kubanga ndi naawe owulira as possible as you can. Kino kankibagambe buno obulwadde gye buli ate bwe bugwa ku bantu abasusa emyaka 5 abo bubanga kamunye bwegwa mu nkoko ate n'abaana abato bubatta temugamba nti butta abantu bakulu bokka. So it's very very important titufa ku bulamu bwaffe nga gyenkomeza. Tweyanziza nnyo tweyanzeke ebintu bingi byoyogeddeko ko mu weekend eyise ne weekend naye kisinze oba oliawo kikyasinga okunkwatako ennyo nga Munnayuganda ku bye wayogerako byenze ngoberera bwali busosoze mu mawanga obulabika nti bubadde butandise okukomawo mu ggwanga Uganda mu kiseera ekitali kirungi ate n'ovaayo n'okwata kaŋŋamba omusaalaba n'ogwetikka okukivumirira kyava ku ki era byatandikirawa ebyobusosoze. Surprisingly ekintu kino kimaze ebbanga waliwo obusosoze obuli official obuli mu gavumenti eno abantu abali mu gavumenti buno ekintu kino bakikola deliberately abasinga bali mu NIRA wano baganda baffe bafuna national IDs ne mu passport office abanene abali mu bitongole bino sina banene batono nnyo to me wansi w'enjuba omunene ali omu ye Allah teri mulala wasiramuka ate nasiramu Allah kitegeeza Katonda kale wansi w'enjuba omuntu omunene ye Katonda ye Mungu ompulira ndowooza kakati Mutebi nze ndi musajja Munyarwanda 100%. Dadi wange yali musajja Munyarwanda mami wange Munyanda akyaliwo nazaalibwa mu ddwaliro bayita Villa Maria Hospital nembatirizibwa mu Kereziya ye Villa Maria nentandika okusomera mu St Francis Villa Maria Primary School. Bajjajja baava Rwanda 1922 ne bajja mu Uganda tebajja nga refugees ekyo nakyo kanti correcting today bajja nga economic migrants bajja nga banoonya mirimo nga bawulira bannayuganda bagende Germany abagende London nga banoonya mirimo bajjajjaffe bayita mu mbalala omwo
finally bamaliriza nga basetulinze mu Buganda. Bajjajjaffe batugamba baabonabonera nnyo mu Mbarara era bajjajjaffe bangi baafiira mu Mbarara omwo. Ffe abaffe ne basetulinga mu Buganda. Ffe tuli grateful nnyo ku Bwakabaka bwa Buganda kubanga bwakositinga bajjajjaffe. Basically tuzaaliddwa wano, tusomedde wano, tubatiriziddwa wano, tujja kufiira wano. Tulina attachment yonna n'ensi gye bayita Rwanda. Tuwulira mpulire ti bajjajjaffe gye baakola gye baava. Nga bw'owulira abajumu Amerika. Abajumu Amerika bali mu Amerika naye nga bakimanyi bajjajjaabwe baava mu Amerika. Kakati ekiri mu Uganda muno obusosoze bwa mirundi ebiri obw'abakozi ba gavumenti. Omwana azaliddwa Engoma, azaliddwa Masaka, azalidde Lwakaayi, azalidde Lwengo, bw'agenda munira okusaba national ID bamubuuza ebibuuzo nga3,000 ne bamugamba agwe toli wawano oli w'emitala. Omuntu bw'akuma national ID abeera cripplinze, tokyayinza kufuna, tosobola kufuna simu kadi kati nga tulina national ID, toyinza kugulawo account mu bank, tosobola kusasula misolo, tosobola na kutransferinga ttaka. So basically omuntu bw'akuma national ID aba akusse. Tosobola kati kufuna national ID, tosobola kufuna passport nga tulina national ID. You are getting me? Kakati ekiriwo ekyo kimaze ebbanga nga tukirwanako. Naye abatuma national ID ezo ne passport kishokinga kino. Abanene abatuula mu bino ebitongole okunoonyeza kulaga nti 36 ku buli 100 kakati bakazi baabwe tebakyazaalira wano. Mukazi we kasitaafu n'olubuto ne luweza emyezi 67 ng'amuteeka ku nnyonyi ng'agenda mu Amerika. Mu Amerika kasita omuntu azaalibwa mu Amerika automatically abikaminga US citizen. Ono omunene ali mu immigration alemesa omwana omunyarwanda ow'Engoma ow'e Masaka ow'e Lukunjiri yazaalibwa wano. Yate bwaweereza mukazi we n'azaalira mu Amerika afuuka muki mu Amerika. Owulidde? Ekyo kituluma nnyo. Kakati waliwo kategori endala eri ku social media. Bo balowooza nti okunyigirizibwa okuli mu ggwanga muno kuleeteddwa abantu abayitibwa Abanyarwanda, which is wrong. Era abantu abali ku social media abatrendingira mu tribalism bo balowooza nti survival y'Abanyarwanda eri mu Uganda eri twetingira ku Yoweri Museveni. Museveni yatusanga wano. Daddy wange yafuna driving permit ye yasooka 1968. I think Obote was the president 1968. Daddy wange nafuna passport ye yasooka 1974. Amin was the president. Basically Museveni yatusanga wano era jatuleka wano. Kati bano abantu abali ku social media ne batandika okugamba nti okubonaabona kwe mulimu e Uganda Banyarwanda bali responsible. Kati kuno okwekalakasa okwabaddewo ngero owulira mu video nti kaka Akanyarwanda akakuba amasasi. Naye omuntu akyogera ali mu kalina fulo 6. Bana basikala de bakuba amasasi badde bambadde head gear bambadde masks nga tufana kutegeera nti omuntu waggwanga ki. So ne tuvaayo ne tukola press conference nga tubagamba bannange tuli banna Uganda ngammwe. Rights omuganda zayina, omusoga zayina, omugisu zayina, omutolo zayina, ne Gashumba zakola ki zayina. We are Ugandans. Tuli mu Uganda nga bolaba abaddugavu mu America, nga bolaba abazungu e South Africa. We are not demanding for privileges or favors from government. Fe twagala equal rights. Ate ekirala mu abakulu abali mu government. Buli lw'odinayinga omwana passport oba creating unemployment kubanga abaana basinga bajja okusaba passport ezo nga bagenda Iraq, bagenda Dubai, bagenda Jordan okupakasa. Kyekatujjayo. Naye kyasinga okunsanyusa bwe twavaayo kati navaayo ne ngamba Robert Kyagulanyi presidential candidate nti abantu abali beerimbika mu okupromoting ekintu ky'amawanga bali beerimbika mu NUP. President Robert Kyagulanyi n'avaayo n'akyadressinga n'avumirira abantu bonna abatrendingira mu tribal talk. For the first time muganda waffe Babi Kyagulanyi naye n'alabikako ekiboga n'alabikako ekasanda ng'ayogera Lunyarwanda. Ontegeera ndowooza. To me it was a plus kubanga yabalaga nti tuli wano bawange musajja muganda nze ndi mukyala muki Munyarwanda. Basically situina favor nemu gye twegala mu government. Twagala nti omwana waffe waba yagala national ID emuweebwe, waba yagala ogenda okupakasa passport ekole ki emuweebwe. Ekirala bw'oba omudawutinze fine. Uganda government muyina bagiso muyina badiso bayina competence verifying okulaba omuntu nti oba si muki si muna Uganda. Kyekyo tuyanziza nnyo tweyanzige mbadde nsoma wano ku messages zigenda maaso n'okulabika nti ate ziri ku mikutu egy'enjawulo egya social media nga waliwo agamba nti the
just took one's face and nagamba nti nze I'll hate fools like Lumbuye for life, I swear. Lumbuye mumanyi? Muwulira niyo lumu nali bali bamperezako clips ze nze siri musiru sibeera kasasiro no sisobola nze siwuliriza muntu gwensinga kutegeera no nze mu Uganda abantu balinganga basatu bwabeera ku TV semujungando oyo mulaba bwabeera ku TV I must tune in musajja nga bandu mwenda muwuliriza kubanga njala nnyo omuntu ampa facts ne figures musajja nga Mutebi hati kusheno ndi si buli muntu ansaba interview ntinjimuwa no kakati nzo omusajja oyo nali simumanyi ne bamperezako video clips 3 owulira we yagambira ati Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi afudde ompulira ndowooza oh my god kabaka wa Buganda masanyalaze ge Uganda yonna olunaku olwo simu ezange zaavuga zesimanyi na kumanya omusajja n'agamba mu Dr. Kiza Besigye yakoma mu senior 6 tabanko dokita bwaba dokita atulage eddwaliro lye kwegaye mu butumbavu bwalowooza mu dokita alina okuba neki n'eddwaliro so simuwulira kakati omuntu yenna promotinga tribalism aba tategeera kyekisooka wulira akalala kano bannayuganda abali mu America abali Europe abamu by the way ka faction katono nnyo tibawera even 2%. Mutebi ova wano kakati n'ogenda mu America n'oteekawo ekibuuzi kyo n'obalimba Museveni ankijjanya biki ebyo emyaka 2 ne bakuwa green card after 7 years n'ofuna passport ya America kasi ofuna passport ya America okkirizibwa okulonda mu ki oba olina rights ng'aba Americans abazaalibwa mu America zibakola ki zibalina oye munnayuganda atayagala Gashumba afune national ID alekifuna passport. Can you imagine? Munnayuganda ava wano n'agenda Germany n'agenda London n'agenda Finland n'agenda Sweden n'alimba gavumenti ya Uganda nga bwe mukijjanya ne bamuwa obutuuze ne bamuwa passport z'ensi n'afuna rights ng'Abangereza ng'aba Sweden ng'aba Germany. Oyo yatayagala nze Gashumba neyagalire mu nsi yange Uganda. Jjajja wange yazaalibwa wano jjajja wange yaziikibwa wano kitange yaziikibwa wano n'ebijja byange biri wano ewaffe wa Evira Maria. Waliwo omukyala ali wano agenda maaso n'okulaba amuyita Amal agambye wow webale kuleeta Gashumba I follow and effect each word he says musajja mugezi nnyo bakugambye oli mugezi nnyo yebale naye mu bugezi obwo olowooza lwaki embeera y'obusosoze mu mawanga naddala okwagala ennyo ate okukiteekamu Abanyarwanda kize mu kiseera kino? I think abantu balina perception nti gavumenti eno y'abantu b'emmanga ne surprisingly manyi abantu bangi abagaggawalidde mu gavumenti eno vice president wa Uganda si Munyarwanda oba si Munyankole Rebecca Kadaga speaker Musoga chief justice w'eggwanga lino Mukyoli deputy speaker Mukyoli ate ekirala abantu abasinga abo balowooza ffe tutandise okweyagala ku mulembe guno kye balowooza nze Mutebi natandika okwavula nga kitanga alina emmotoka 3 nga alina loleemu nga alina emmotoka bata nga alina ne Benz ku mulembe 1980 nga ndi mwana muto ntegeera kitange nga avuga Audi eyo yagigula ku area yali consulate w'embassy ya Switzerland mu Uganda. Kati bo balowooza nti bo living a good life nti abo they are the beneficiaries of this regime. You're getting me? Of course mulimu abafunyeemu goge mazima waliwo empita ba 1986 Exodus abafunamu olwa 1986 Exodus ekyo si kiwakana nesi bonna so bwe kiwe kikola ki bwe kiri ffe Abanyarwanda bazaliddwa mu Uganda we are not demanding for favors no to demanding for our equal rights nga Mutebi rights zoyina ulira nno mikwano gyange aba immigration eyo Omunyarwanda bw'agenda okusaba passport bamugamba mbwaleete ebbaluwa eva mu chairman w'Abanyarwanda mu Uganda owulira naye ate Omuganda bw'aba agenda okufuna passport tebamugamba nti aleete ebbaluwa eva ewa Katikkiro wa Buganda. Omusoga tebamugamba nti aleete ebbaluwa eva ewa Katikkiro wa Busoga. Omutoolo tebamugamba nti aleete ebbaluwa eva ewa Katikkiro wa ki wa Toolo. Kankwongere ekirala abakonje abo balaba abakonje 60% y'abakonje eri Congo 40 eri Uganda naye tewali mukonje agenda kusaba passport n'asanga obuzibu ekira abasajja nga bagulirawo oli omujjukira yali minisita eno ng'ate brother we vice president ewa Kenya ate n'ekirala abamu Abanyarwanda babaddewo okusinga bannayuganda batya ekitundu nga Masaka kyali part of Rwanda abantu abaseka tebakimanyi
folo bututuuka ne tugamba naye mumanyi batuzeeyo gye twali Masakedde ye Rwanda gye yakola ki gyeri. Tuli ne Frank Gashumba ngenda kubanga kwasa akantu kano nebaze mukama nayamba kano kaki nkasanitizinze kateeke ku kutu ogenda kuwulira omwami ono kalamu kano kali bulungi sajja tebanzita bano banna katalina buzibu omusajja oyo omuwulira ayina ensonga ye. Tuli buterevu ku Unveiled Experience batuusibwako bannaffe abamukama nayamba. Tuli ne Frank Gashumba ye ng'ensi bwagiraba ebintu nga bwabiraba era bwabitunyonyola ssaawa zino. Be basajja oyinza okugamba betukyalinawo kaakati abakyasigaddewo avaayo n'ayogera ekintu nga bwakiraba. Omugenzi Sheikh Muzaata ye Mungu yamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno kaakati Gashumba ne banna batonotono bw'oyinza okugamba nti be bakyasigaddewo naye ssaawa zino ayinako kawuliriza katono kavudde omwami ye Toofa akamugisha ali mu bitundu by'ejjinja era awo bw'oba wazo kiwulira ogenda okulabika nti otandikira ensonga ye agigambye ali butereevu ku Sooti TV tutandikiraawo. Kamugisha Toofa oli jinja ennaku gy'olimu toliweka teri kintu kinnuma ku nsi kuno nga muntu azaaliddwa Uganda nga talina kakwate konna ku Rwanda. Actually okunoonyeza kulaga nti 96 ku Banyarwanda ab'e Uganda tebamanyina kiri Rwanda. Okiwulira Kamugisha ngenda bbawo ennamba gye tulina kaakati handling ensonga ezo zonna byakugambye nabyo byogereko. Aŋŋambye nti ejjinjawo mu office za immigration ejjinja sijja kwogera gwanga lesala nyo promotinga to victimizing anga gwanga limu lwa muntu omu sijja kumwogera ne Kamugisha between you and me abantu abo boyogeddeko be basinga tuliisa akakanya nga tunoonya passports ezo ne national ID naye ekibiina kye twatandika Council for Banyarwanda si kyabeebafu mu standing up. Kamugisha rights zoyina omuganda zayina omugisu zayina naye Abanyarwanda abamu ensobi gye mubadde mukola mu Uganda muno nga mulowooza mbu they are doing us a favor. They are not doing us a favor. Tusasira ebisolo ng'abantu bonna abalala. Kyova olaba we are demanding for equal rights. Okiwulira ndowooza zetu demanding for ngenda kuwa ennamba gy'ogenda okubako tulina ekintu ekinene kye tuli mu kufumba. Ngenda kuwa ennamba eyo gy'ogenda okubako naye bw'oba ondaba essaawa zino ku Salt TV ng'oli munnayuganda ng'oli munyarwanda ng'olina challenge yonna ekwatagana ku rights zo mu Uganda, ennamba eno ogenda kugiwandiika. Ennamba eno eri ku WhatsApp ne voice ngenda gibasomera kubanga sigiina mutwe gwange kati ngenda gibasomera. Ekirala mugende ku Facebook mulaikinge page yaffe bagiyita Council for Banyarwanda. We are not politics. Tulwanyisa muntu yenna ate ekirala mutebi waliwo kino ekintu abatunzi kye bakwogera mbu Gashumba so promoting tribalism. No how gende Makerere Makerere buli gwanga lina association yayo ina abasoga bayina abateso bayina abalango bayina ebibiina bibagatta ng'amawanga gaabwe. Kati yo munyarwanda bwakola ekibiina kye olwofuuse eki tribal naye ekyenjawulo ekitulimu tuli mawanga ga njawulo ne ffenna tuli baki banna Uganda. Ffenna tukalinga passport eriko the Republic of Uganda ne musemateeka tuli number 24 schedule ngene gikulaga nga tugenze mukalango mukata kubanga constitution ya Uganda njikola ki njina. You are getting me. So muganda wange owejjinja first to demanding a favor nemu twagala rights zaffe teri kintu kiki teri kintu kirala. Ate abakulu abali mu government nze singa mbadde mmwe nendaba omuntu nga yagala funa passport ave mu ggwanga agenda apakasi oyo gwe nalisose n'okuwa passport muze lwaki. Kati sente bankuba kyeyo zibaweereza mu Uganda zisinga zetujja mu mmwanyi zisinga zetujja mu minerals. You are getting me. So kyekyo bakutunda butunuulizi kya enyindo eyo figa si ya wano. Nina ekintu kye neewuunyiza Gashumba mu kwekalakaasa okubaddeyo. Bino ebintu biyinza okuba bibadde byekwese naye okwekalakaasa baga nti eryokanga netonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Okwekalakaasa kwaleeseemu elementi eno yatandise nnyo mu biseera ebyokwekalakaasa neeva ne mu bana abeekalakaasa ne mu bitongole ebimu abantu gye bakolera victimization eyo netandika okuwulikikayo. Olowooza twetaagamu mwoyo gwa ggwanga twetaagamu ki ate obutadda mubiri ebyali sayidi eri kale kika kamuzi jeke gundi child is distracting
tugenda maaso tuli mu Unveiled Experience anga gye nalaba ekisooka twetaaga reconciliation obusungu obuli mu bantu buno kino kigamba abakulu abali mu gavumenti temujja kusolovinga anga eri mu bantu by using guns kubanga biraba president agamba we are going to crush them tumwine n'agamba we are going to shoot you kati nalabye Kayindo Tafire ng'agamba I can't be read by Kyagulanyi ennaku ezo twalaba omuduumizi w'amagye Masaka ng'agamba tebasobola kuhanding over buyinza ne muganda wange Kayindo Tafire Popo Francis yagamba mwe abali mu full air conditioned offices abali mu moloka ez'ebbeeyi abali mu maka amalungi bwe mutaaveeyo genda kusolovinga bizibu by'abanaku ebizibu by'abanaku bijja kuvaayo bibasange mu maka gammwe mwaleba okusolovinga ebizibu bya ghetto kati ghetto ebaweereza their own ye Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali maanyi ge mugenda kukozesa gagenda ku diffusinga anga ne range eri mu bantu nze mbakubira omulanga mwenna actually ate bensinga okukubira omulanga bannaddiini baveeyo as possible as they can bagezeko okulaba nti babondinga sides zombi tunulya generation ya 84% of the youth in Uganda batalina mirimu batunulya Bobi Wine as their own mujja kubatta mujja kukola effujjo lyonna naye mbalayirire eggwanga lyaffe muli sinkingisiza kyendaba mu ggwanga muno mu abandaba ne bwendi bannaffe mulizannya akatambika tulina gye tulaga okujjako Syria ekyo temukidibeetinga nako obukambu buli ku bantu manyi obukambu buno gye buva ate ne bwe munaatutta ne bwe munatta Bobi Wine oyo omulala agenda kuvaayo kwe kiva okimanyi mubbi eggwanga eza covid bazibba jeno omuntu yakoze statement ennaku ezo nti banne ntambudde Uganda yonna naye nga siraba bantu bambadde masiki za gavumenti bazibba 56 billion ezenzige bazibba ezachogamu babbye ekibakerera ku nnyindo kubba ate kye batamanyi bana abavubuka bana abali between the age of 20 ne 35 balaba Salt TV kawungezi balaba NTV balaba NBS balaba sente zikola ki ezibbibwa oba mumanyi nti ensi erimu emirembe lwaki mutambula n'emizinga buli munene kati ayina emmundu ayina amukuuma so omunene aba n'emmotoka eggula ekkubo gyatuddemu nevaako emabega nze ntambudde nakatambula ensi 49 nesirabanga nsi erimu mizinga nga giri mu Kampala muno kubanga mulinse kyuwa nekino kankibagambe ojja tambula n'obuzinga n'emmoloka eziggulawo ekkubo naye mutabani wo oba muwalawo gwosinga okwagala Uganda lwenevaporatinga ejja musanga ku luumu oba Kampala road okwekalakasa kuno okubadde waliwo yava wakanga kimanyi kugenda kubeerawo nobody so mwe mujja kubeera mu bikomera byammwe mubeere n'emmundu mubeere n'emizinga naye olunaku Uganda lweneboiringa maama gwosinga okwagala ajja kubeera nga yazze ku William Street bakubira essimu nti omukadde wakoze eki afudde waliwo akuweereza message eno ogenda kugyesomera and on a lighter bit of it obubaka bwe wabadde omutegekedde naye obumugambe erinnya lyero lyolaba waggulu omutegedde yeyo message gyakuwadde kakati ekirala kankuwa ekirala kanzire ku nsonga eyo ekirala mwawule Abanyarwanda be Rwanda babayita Rwandans Abanyarwanda be Uganda babayita Ugandans Abanyarwanda be Tanzania babayita Tanzanians abe Congo babayita Congolese Abanyarwanda Congo gye bali Abanyarwanda Tanzania gye bali Abanyarwanda Rwanda gye bali Abanyarwanda Burundi gye bali Abanyarwanda mu Uganda mwe bali Omunyarwanda ali mu Uganda obawagira mu 7 obatamuwagira president we abeera Yoweri Museveni owe Congo abeera ono Tshisekedi owe Tanzania abeera ani ono aliko Magufuli owe Rwanda abeera president Paul Kagame niyo olumumbula emingamu ekibiina kyaffe omubaano ekibaddewo tekikoze enough civic education bannayuganda basinga ebintu bino tebabitegeera kwegasi tukoze mulimu gukola ki gumala bo bweyogera nti Rwandan bweyogera nti Munyarwanda yowe Rwanda kati kankuwa example President Bill Clinton wa America yali mu America naye nga bajjajjaawe bava Ireland Trump agamba bajjajjaawe bava Germany you are getting me obeera mu America naye ng'omanyi emirandira gyo gye gyakola ki gye gyava
actually ba scholars ba historians waliwo Dr. Kamuhangire omu ku ba senior leaders betulina mu Banyarwanda wano akugamba nti wana abapokoti ly'eggwanga lyokka eryasangibwa wa mu Uganda kati nga bwolaba influx y'aba Egyptians bajja mu Uganda 100 years from today bagenda kubeera baki banna Uganda ate n'ekirala twetunuulire value ki gye twongera ku ggwanga si mawanga wa gye twakola ki gye twava gye mwava ffenna tuli banna Uganda nze wano wooli tewali muntu wano gwe twahayalinga based on tribe no way tukuhayalinga based on merit. waliwo agambye nti abantu balemeddwa okukola ne balowooza nti Abanyarwanda bakoze ennyo ne bafuna ebintu oboolyawo bye bafunye ate bali balowooza nti kakati nalabye bampereza olutambi mutabani wa Haji Nadduli nga tuwalampye nnyo ne Haji Nadduli yennyini Banyarwanda bagaggawalidde ku mulembe guno nsibawo omukono gwange guno Nadduli alina emyaka ng'emeka Haji Nadduli aweze 8 plus yes kitange yafa alina emyaka 81 Nadduli njagala ebintu bye wayina before 1980 nange nkulaga ebya kitange anti muga tufunidde kuki ku mulembe guno kitange yaziikibwa Villa Maria wa yuye ekifaananyi kye okitegeera nga mutabani we ne taata bo successfully kakati olutalo lwabwe lugiya lyati Banyarwanda actually netaga conversation ne mutabani we I think he needs a serious lecture. I bet my hand omukono guguno njagala mutabani wa Haji Nadduli ne Nadduli akyali mulamu njagala Haji Nadduli ondagebe wayina nga tona bagenda mu siko 1980 nange nkulage bya kitangi ne motoka ye mulole yagenda mu lutalo lwabwe so bataddewo narrative nti buli Munyarwanda ali obulungi ali bulungi lwa Yoweri Museveni awulira nze ndakula World Cup twazirabiranga ku TV yes oinako oyogedde ne kabeera ne kikanzijukiza Babi yagenda mu campaign za Bobby yes na campaigninga mu Lunyarwanda yes Munyarwanda vile Munyarwanda wedde emirimu Bobby Wine yawasa Babi nga yalaba ina value gyamukola kijamwongerako boboga ati mugenda kutta Abanyarwanda kitegezo osookera ku Babi goyagala abere first lady you are getting me goyagala okola ki okutta Abanyarwanda ffe tuli munyu sibina we tutali wano mu Buganda na tewali makamwe tutali ali mutuufu so muganda wange oyo mutabani wa Haji Nadduli nze mwansi nsera taata twakusensera anti teri atutestingako n'alekawo nkitegera ndowooza ekisooka tuli loyo mutebi ffe tuli loyo ffe bwobeera owaffe tukwagala you are getting me nkwengere kirala mutabani ono mwetaaga wa Nadduli saagala kamanyiiro kano abantu okulowooza mbu ffe tutandise okulivinga because of Yoweri Museveni kitange 1974 yalamageroma shene nyumidde Gashumba abantu bavaayo ne bavuma Abanyarwanda nnyo ne bavaayo ne balowooza nti buli kirungi bye bakirina oboolyawo ne bagaana bakola ekibi naye nga tebamanyi nti bino ebibeera ku social media abantu bebawagira kati nga Robert Kyagulanyi gwe baagala abeere first lady Munyarwanda naye bakumenyera abali wano mukyala w'amayinja Zuwena muki Munyarwanda ate mulimu abasirise bagashumba balinganga amagye golaba agali mu uniform naye nga agali mu leya ku street ge gasinga obuki obungi you are getting we've existed before NRM ate namwe Abanyarwanda abanda besaawa zino nyala mukimanye Museveni si yajjayo enjuba nti survival yamwe eri ku Yoweri Museveni no nze disrespecting a president Yoweri Museveni he's the commander in chief he's the president of Uganda ne si yajjayo enjuba yatusanga wano kitange yalina ebyuma by'emmwanyi 3 emmwanyi kitange mu bantu 10 mu Buganda abalina amataka mwali talina ttaka lyanyaga ku muntu wangambye ogenda kulonda ani Katumba we oyado ekirala eddembe lyokuwagira Kyagulanyi nange eddembe lyange okuwagira Katumba n'omulala eddembe lyokuwagira Yoweri Museveni that's the debate gyenjagala Uganda buli muntu ng'ali free naye unfortunately government enyigiriza nnyo ffe abawagira people power okutukuba mu tear gas owagira people power nnyo naye ate towagira Kyagulanyi nze mpagira people power owagira people power naye ogenda kulonda Katumba no Katumba bwotunya Katumba ensija gye yazzeemu Katumba inspires people
abaana abato at the age of 24 na raising 20 million yali agenda bambi ku nomination molokayo neefa nadduka ekikumi agenda okutuuka ng'empapula tannaba kusasula ssente ne bamugaa tukuwadde olunaku lumu enkera n'abikiriyalinga. Katumba yajja wano mu ofiisi we tuli wano namuyita naffe sisimu ka Uganda netumuteekamu akantu ate kyensinza okwagala kirabika kuba twamuteekako amafuta buli gyayita kaakati ebyengera bya Allah byonna buli gyasanga yonna bakazi ayeza kubanga bangambye ali mu coeditioninga first lady yani anabeera first lady nga afuze president. You are getting yajjako nekusootira editinga. That's the Uganda I dream to see. Owagire Mzempagire Bobby Wine oli awagire Yoweri Museveni onawagire tumukunde tusigale nga tweyagalya mu ggwanga erimu ne Uganda eri ku social media okuwemula bwolaga gwoyagala bwoyogera ku gwoyagala ekirungi omuntu n'ayogera ekigambo nga ne bw'oleeta katapira 10 tezikisindika genda olye kino ayano Uganda erabika ekkuba eryo lyeyagala okutwala kati abo baluuza teri muntu nakyogedde eggulo teri muntu alina iPhone 12 iPhone 11 awandiika ebyo social media zamufuula buli batumbavu buli bajega bonna bali oku teri mwana yakuzibwa teri mwana yasomera namagunga gayaza King's College buddo ganna bisunsa ayinza kwogera kigambo ekyo never teri mwana yakuzibwa mu family mu Buganda ayinza kuwa nika kigambo gendo olye kino Museveni nebo batokkirizigana naye he's the president of Uganda n'emyaka gye gyokka Bible tugamba okurespectinga abakulu nze sikkiziganya na General Yoweri Museveni ku bintu bingi but I don't recall a day when nayimu insultinze kati bw'oyogera ekyo bana ku social media Gashumba bamuwadde sente nakati bayinza okuba batandise batandike nze social media ebigambo byendya bya social media byendya gojagula katekini emitwalo 7 owemule ate nze kati page yange nyina filters nyina ebigambo byena highlightinga nga ne bw'okipostinga gwolaba kigenzeeyo naye wange tekituuka ate Facebook ngempa notification ekigambo kye waganda waliwo kipostinze gundi nga ban block and delete Linda bwemba sirimu lokole then lwaki nnumba babujingo bwemba sirimu siramu abasiramu bali mu kusaala bikwatira kowa bo basiramu bali mu kutendeza nabbi swalla alayhi wasallam go baagala fa basajja bakatoliki obamanyi bali bambizi abasajja bakatoliki ya kituufu no kibere na mugongo juni yabasaze mwenge nambizi go baagaza achembizi bagirese uwo embizi bagiriride bwakuna matata nenda mugongo ne banywa ne beru buli lwala bango omuntu nga ina kick holder eriko open chances ziri kinako 10 mu katoliki kwa bali bambizi banywa beru. You getting me? Dembe lyo kweyisanga bwe weetaaga as long as tobireetawa kwange kati bwe kiri abantu simanyi na bwenyeza kyogera mwe bannamawulire muli responsible mulina okulinyisa bba kiri awo naye social media yakyuka nnyo oba excitement ya social media bana abagibeerako bagiriko nti ate kikyuse nnyo ku kulonda kuno ku kalulu kano tosobola ku expressinga kituufu kiwandigambye muntu ne batakwambalira ekyo nzikiziganya naawe bajja kuvuma nejjajjawo bamuvume ne maamawo ate surprisingly ne babisharinga naye kirungi abo abantu abasinga okupreachinga ebintu by'ekitumbaavu you can hardly see nze lwaki njogera omulundi gumu myezi 6 video ne zitambula message content yakolaki alimu kasita okolanga video negenda mu WhatsApp groups z'abajaji ba minister abadumizi b'amagye ba directors b'ebitongole manyi omaze oli mu level ndala kitegeeza nange ndi mu level ndala you getting me manyi batukamu naye kye tulina okulwana actually nkomawo kaakati ngenda kukolanga shows every week kubanga ffe twasirika nnyo Nelson Mandela yagamba nti abantu abategeevu bwe munaasirika abatumbaavu bajja kuteking over kati abatumbaavu batekinze over nosinzira kameeza akenkananga kubatemera emmamba nogamba nti Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi yafudde omubikangani Kabaka n'alabikako Kenya ne president we Kenya ne Raila Odinga mbwa ebifaananyi biyiye si oyo ng'omwana omuganda n'okontinuinga ng'okyawuliriza oyo ye Uganda nze kyovola Uganda eno njeetaagamu president ajje nga ng'embookekera kababukaala eno Uganda yeetaaga president emyaka 10 nga tewali kulonda azze sanity
Alex mukulu agita mirerembe gino tikyali mirembe akasajja a small person mu migration wano namu omwana national ID namu passport mbolo kuba afana n'abemitala olwo disa akola ki kati oyo mwana bona omusanga nga yekalakasizaayo jinja amutaddeko omuliro nga mugamba mbu abawagizi ba Bobi Wine they are hooligans. Do you get my point? Kyetulina okwebuuza bafuuka batya bahuriganizi kyabona olaba mutabani wo ng'akeera okunywa omwenge buli lunaku n'afuuka lujuuju n'otandika okubulaminga omwana ati lujuuju gwe wamukkiriza okufuuka ki lujuuju. Bano abaana these are not hooligans. No, mugende gye bali mu finding out ki ekibatawaanya. Nga tumaliriza Uganda y'enkya nga tonna kumaliza nzikizamu eddakiika emu 1 minute neetaaga simu eryo giwa abantu onzikizamu tekirina buzibu tuli mu Unveiled Experience nze wano wembeera amba ntunuulira oba olya messages eziva mu bantu naye nga njagala ate I'm so happy. I respect Gashumba. He's one of the few Ugandans who are proud of their life and the messaging nyingi they live and who are proud of their life they live and being proud of his origin. I've always followed him as inspiration to stand your ground and not let foes put you down and give up. Message ye nagyevudde message endala mpitirivu nnyo abantu bangi bagenda maaso Eric Sebalamu mbuyagale nkutumidde nnyo Eric Sebalamu ebintu bibo bitwakwasaganya otya asaidi eyo gyoli sawa zino mu western ndowooza kyeweekola enkoko baana abantu no wano bagenda maaso n'okusiima abantu bagenda maaso n'okulayika nti owulyawo ate basanyukira okubeera nti oli proud of your origin. Bagamba nti ekyo ekintu kikulu nnyo naye nga tukyali mu Unveiled Experience ebatusobola kuba nafa mukama nayamba kibeera kyakunywa kisinje 10 lwokka agwegenda wegulire bwegulizi kacupa kamu katoni oba kyonna kyoyinza okwagala basuubuza n'okusuubuza nno by the way katoni egula omutwalo gumu wonna wogenze mu wholesale ojja kubanga ogifuna naye obubaka wano oba obuyikanga mazisuwa naye nga byebyo tuli kumpewo oli kumpewo kakati benagambye simu we are serious. A number landline 0414 66 03 43 owulira enamba ey'omu office ebeerako Monday to Friday okuva saawa 2 n'ekitundu paka saawa 11 njiddamu 0414 66 03 43 eno yeri ku WhatsApp era eno ya mobile 0708 500 444 njiddamu 708 bitano nya emirundi esatu ate ku Facebook tuli Council for Banyarwanda. Mulamu wonna akuweereza obubaka bungi ojulira wembadde nsoma mu luzungu obadde bubu mbeegayiridde twagalane nze sikerangawo kusalawo kubeera munyarwanda naye sisobola kuwalana muntu nti musoga nti muganda nti mukyoli nti mulango sikerangawo sikerina jjajja wange singa yagenda Angola oluusi nga nze president wa Angola kati you're getting me towalananga muntu lwa ddiini ye towalananga muntu lwa ggwanga lye tulinayo eddakiika nga 2 tusiibule kyetujja okukolekera Mutebi njagala tujja kusalawo olunaku lumu ne Source TV tukolengayo show every month nga ne bwetaba political ngeri social economic lwaki Mutebi ne Gashumba bwe musirika ennyo abatumbaavu nga bateking over basituka kubanga abantu nabo banenye kitono information bagijjawa kubanga ffe tusirise waliwo kyesisobola kwerabira nga tutanatandika wabadde ne message gyoyagala okusindikira omuyise mulamu wo saamutegedde mulamu wange muganda wange bujinga embaga yaddi covid yawedde by March eddagala lyalabise embaga yaddi ffe twagolola amasuuti situbitegere tobanga mwakola covid wedding nga situkoze eki naye webala kulabirira muganda wange bagita batya waliwo show gye bayita yali nnyo ku DSTV eyo abanya bagiyita no ku DSTV
bwe bakyusa omuntu n'endabika yonna. Muwala wange yabimanyi ebyo mbyerabidde. Muwala wange waka abimanyi, bayita fact, balina bagiyita. So in summary kyengeza gamba nti Makula yakyusa bujingo. Bujingo n'endabika gyalabika aliyango emyaka 26. Okitegeera ndowooza. Atya. Endabika. Bujingo luli nga tanafuna Makula yali akaddiye. Ne kati alabika nga kijana. N'amasuuti gayambala gegano ge balagira naye luli edda kati yayambala nga masuuti. Amasuuti ga bujingo gali agenda. Omanye baganda amasuuti ge bayita ogw'ettaka gumpuuba. Ogamanyago. Omanye omusango gw'ettaka baguwolezanga emyaka 7 ng'oyambala ekkooti n'ekutuka n'egwayo. Oba abaloozi bayita abakungubazi balinze ggwe. Obusajja bw'omu byalo buzambala nnyo obukwata amabugo obwo. Ne kati bujingo akuyitako n'olaba yes. Noga this is ate n'ekirala Allah bw'aba akuwadde ssente nga bujingo zayina kirungi nozifaanana. Saagala muntu alina ssente naye nga tazifaanana. Saagala muntu alina ssente ng'ali emmere gye batembeya. Ngayambala essaati zitya? Esaati bino eby'ebikuubo bino ebinene. Era bw'oba n'omusajja ng'ayambala nnyo essaati ez'ebikuubo ebinene ebyo watomera. Okitegeera ndowooza. So obeera otya ng'olina abasajja b'omu kikuubo wano aba n'ebizibu ebisatu mu kikuubo naye ng'ali emmere gye batembeya. Nga buno obwana obusala enjala obutambuza chutex bwe musala. Allah bw'akusitula olina bw'olina okusula. Olina okusula bulungi suuka njeru 7 thread piro 8. Kitegeera ndowooza. Olina okuba n'embwa zi German Shepherd awaka gwe bayita omuntu nti ayinamu. Naye gwe Katonda n'abanga yakusitula naye nga tomu appreciatinga. Ekirala nga mmaliriza nkiza ku nsonga ya Sheikh Muzaata. Sheikh Muzaata wumula mirembe naye baganda b'oluganda ba Sheikh Muzaata bakyala bebe yayina abaali banoba n'abakola ki begayiridde tumuswaza muganda wange bwe mutandika okulwanira emaali ya Sheikh Muzaata nga n'olususuno terunnaba muva ku mubiri kitukwasa ennaku. Ekirala ekya Muzaata kituyigiza ekyabo baamu n'akasente ko kaliye omusajja amenyese n'obusiraamu n'akola byalese omulimu kubirwanira kituswaziza nnyo maaso ga Katonda. Ate ekikulu ennyo ekirala teri muntu yali alidde ssente za mugenzi alina mirembe. Ekyo kankikugambe mujja kuzirya mukole fujjo but I can assure you a year from today tujja kubasanga mwebuuze n'okwewuunya. Sibula abatulaba ku Soul TV mwebale nnyo mbaagaliza Christmas ennungi, mbaagaliza omwaka omupya omulungi, mbaagaliza okulonda okw'eddembe, mbaagaliza buli muntu alonda omuntu gw'ayagala okulonda. Naye bannabyabufuzi baleke batematemamu. Ababaka bano balaba bemufeera nabo nga tannabafuuka mubaka obwana bwe bwabusomera ku kusomero bw'okukyalo nga bwina n'eminyira bwamala okulayira n'abatwala mu international schools gw'obugwo nga buli ku kyalo. Kino nze nkibagamba kubanza ababaka mikwano gyange embeera nabo. So totta muntu lwa byabufuzi mukuume eddembe as possible as you can. Bano beweekalakasiza n'okole fujjo lyonna tebakumanyi bajja kutta akalambo ko bagule buno bukeesi bwekatwe bakateekemu bakatwalina ku pick-up. Bano bo bwe bafiirwa epulasi yeziika bwe bafiirwa gavumenti yeteekinga over n'okuziika okiwulira nooza naye nga gwakaanako kobadde osinga okwagala n'akagalabikaako kali mu kakofini kekawebitawa buno bwekatwe okundaakulabye. So temutiŋŋana lwa politics. Covid akyaliyo mukole kyembagambye nziramu bagamba Council for Banyarwanda kibiina si kya bannabyabufuzi, kibiina si kyenalemu, kibiina si kyefudisi, si kya NUP, kibiina kya Banyarwanda abazaaliddwa e Uganda. Abazaaliddwa e Uganda. Si ab'emitala naye abazaaliddwa wa e Uganda. Enamba njiddamu 708 500 444 708 500 444. Eri ne ku WhatsApp. Robert Mutebi na Nyinifield ne Dennis Kasiri ne Peter Bunyasi bwe tutambudde Unveiled Experience ne Mukama nayamba eyo naku olwalero tugigaddewo bwe tutyo ne Franka Gashumba. Uganda sisimuka Uganda yembeera gye tulimu osaawa zino tugisimule Uganda eddeyo okubeera nga bwe yali tuddingane olunaku lujja kuba luwankya olunaku olulungi mweraba.
Unveiled Experience akutuusiddwako Mukama n'ayamba drink alimu ekyama ate nga yatongozebwa ba UNBS.